Click here to ask to scan the fingerprint of that voter. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kaawa eggwanga obweyamo nga bwe kagenda okuteekateeka okulonda mu ngeri ey'omulembe ng'abalonzi beeyambisa ebinkumu okukakasibwa. Ne minisita w'ebyamateeka n'essiga eddamu Nobert Mao yakisimbako amannya mu paalamenti ng'okulonda bwe kugenda okubeera okw'ekinkumu okugira obubbi bw'obululu. Ensonga eno abakulu bagikwata kannabwala era mu Gw'ekkumi omwaka guno obuuma emitwalo 6 bwagulibwa ne butuusibwa mu ggwanga. Kyokka okuva obuuma buno bwe bwatuusibwa tewali nkola yabangibwawo gye bugenda kweyambisibwamu. Kati paalamenti oluvudde mu luwummula ensonga eno ababaka kwe batuukidde nga baagala okumanya ku tteeka eririwo eriruŋŋamya enkozesa y'obuuma buno. Akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ategeezezza banne nti mu mwezi ogumu eggwanga lye gubuzaayo okugenda mu kalulu bonna tewali amanyi bikwata ku buuma buno. We have 1 month to an election. They keep coming and asking for money, including some of the supplementaries that are going to be tabled. They want money for the voter verification machines. What guidelines are you going to base on? Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko naye akinogaanyizza nti bonga paalamenti bagwana okubaako n'ebiragiro bye bakola omuli na kiki ekirina okukolebwa singa obuuma buno bulemererwa okukola olw'ensonga ezitali zimu. During the other election, the Electoral Commission came out and said when some of the machines collapse, that now you can go and refer to the manual register. Kyokka bano Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka abasabye emitima gye babeere wamu ng'asula ku ttaka kubanga etteeka eririwo lirambika bulungi ekirina okukolebwa ku buli kye beemulugunyaako. Right now, I am telling you, you have sufficient legal infrastructure to run the PVD case. And if Electoral Commission feels that the election should not take place there, it is within the law under Section 12 of the Electoral Commissions Act. Can we organize for Electoral Commission to have an interaction with us so that we get to understand what the machines do, how they are supposed to be used, so that we go out there to tell the people that this is what you expect. Ekyoluwedde obwanga ne babuuza ku mbalirira y'ennyongereza ey'obuwumbi obusoba mu 8 abakulu ze baagala okwewola okuddukanya emirimu egikyawagamidde. Ssentebe w'akakiiko k'embalirira y'eggwanga Patrick Isiaji ategeezezza paalamenti nti ku nnyongereza eno kuliko obuwumbi kumpi 16 ezigenda mu minisitule y'ebyobulimi, endala obuwumbi obuli eyo mu 2008 za minisitule y'ebyobulamu n'endala. 79.46 billion for procurement of hand hose for 7 million households. Kyokka omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemuju Nganda azze n'alipoota ey'abatono mwamenyereza gavumenti okukifuula eky'olubeerera buli kiseera okunoona ensimbi z'ennyongereza. For example, there is the money for youth mobilization tours. Where is that money coming from? All that must be explained according to our rules. Kyokka n'enguudo ze boogerako nti zaayimirira gye buvuddeko zaayingizibwa mu pulojekiti ezaalina okuweebwa ku nsimbi z'ensawo enzibizi. We were here for the budget process, planning together. Why did you not bring these issues? That you're bringing them here now. We are scrambling. You know, the speaker has to call members, come from your constituencies and so on, to come and deal with an emergency. This is a bad planning.